Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira. With this community. This is my first time to relate with you, to know who you are, to understand your philosophy. Since I came, I've been asking questions and I've had answers. Some of the answers I agree with, others I don't know, others I don't agree with. But the total sum of what I'm trying to say is that my first experience with your faith was somebody who was trying to prevent you from exercising your constitutional right to express your faith. Their constitutional right without restriction. And for as long as I am custodian of I'm steward of the Department of Internal Affairs, I will ensure that you exercise this right without any hindrance. Obuka wansi w'ekikumi ku kikumi bulijjo mu ekikumi kikumi ate luno mugenda mu ekikumi plus era bwe mukeeranga enkya ne batandika okubala akalulu nga waliwo akagudde ewalala oba kyagulanyi munoonye omulalu oyo eyazze n'asolewa mu ekiro Wanatekwa kuwanga mulalu yakasuddeyo. Kivuga okusanga abantu 1000 bwe bati nga bali mu mirembe. Ate nkwebaza nnyo okwagala ennyo Yoweri Kaguta Museveni nga tokirinaamu ngeri buli obeera okyogera Museveni oye! Ate era nkwebaza nnyo okulengera ewala n'ogamba nti abazungu bano batulimbalimba. Era ky'oba olaba nti nasoose okwogera ye Kahinda Otafiire talinayo mannya malala. Security okuba nti ebakuumye ate ne neebaza okuba nti mubaddewo ennaku ezo zonna nga muli bulungi. Hajati Misa Kabanda asiimye nnyo okulaba ekiri wano. Lwaki kino nange ntera kiraba Makka nga twambadde white nga bwe twambadde leero ng'abantu buli omu ali mu kusinza buli muntu ng'atya Katonda we era nga buli muntu olaba nti kyaliko kyekyo. Kubanga ffe waliwo bayita mwarafa tubeera awo bwe tuti nga mutudde naffe bwe tutuula. Naye era nga tuli mu white bwe tuti wamwe buli muntu alitya Katonda agenda kuba n'empisa. Katonda Ruhanga kati Katonda wafuuna okunsi gwe mutya ndaba nti buli lwotya muba n'empisa muba muntu w'abantu era tusobola kukola kibi. Ensonga lwaki mugatuwagira Yoweri Kaguta Museveni kubanga wagira omukulembeze gw'olabako lwaki owagira bw'otolina kulabako. Naye mutuyambye nnyo era nga bagambye Kampala twagiwangudde dda ne Uganda twagiwangudde dda. Abawagira Hajati Misa Kabanda baluwa kubanga mbalabako ndi musanyufu nnyo kubanga mwagala eggwanga lyammwe mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale nammwe kweyagala. Mutayagala eggwanga ye naye aba yeeyagala. Atayagala ggwanga ye yagamba nti oba kiba kibe ne basaba entalo zibeerewo ne basaba tuddemu tugende mu nsiko
abamu twalaba ku ntati twagala kudda mu nsiko era ffe tugaa nti emirembe gibeerewo ate bwendabye obwobusobozi nga banki emukulembedde y'amagye neŋŋamba kati awo tewalajja mukwatako mwebale kukuuma wa busobozi mwebale kubeerawo era twongere okusabira eggwanga lino lyongeremu okubeeramu emirembe naye nga bwe tuwano ku kino kyendaba emirembe gyazze dda tusaba oyongere okutusabira naffe tusabire twongere okuyita mu kalulu kano ge tulimu akalulu kabeeremu emirembe kuba etayimu gye tulimu mbi abahereza itwena kale kalikogoleka Uganda itwena